Njagala okwebaza muganda wange ono kuno omulundi mu maka guno gwakubiri nga nzijawo zisimala kagenda wantu naye njagala Kojja Kimbowa ono ate baganda ba Kimbowa ne bannyina njagala mbabuulire Katonda bw'akola ensi asitulamu ensozi mumuyinza okuba nga famire yammwe si bweri naye famire zisinga obungi ne bazaala famire. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga mwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 Embizi erya nnyo obwana bwayo oba mubeeramu ayonooneka ne mubeeramu ne Katonda gwakola ki gwasitula Katonda gwasitula mwenna gwe mubeera temuba mpalana temuba ki tuzze wano ffenna lwa Kimbowa lwaki yambasada wammwe Kimbowa yambasada wammwe era mumwagala ennyo nze kati nina junior nina abaana 84 naye nina badokita 4 nina balooya 4 naye junior ensi gwemanyi era waliwo oyo muganda wange oyo obadde olina abantu babadde bamuyita junior oyo kakati ate junior gwe yakola Katonda gwasituddewa si mugagga si yasinga okusoma mu famire yaffe nze nsingamu obwavu bonna basajja bagagga naye ate erinnya Mirundi sinze musika wa Mirundi naye ate Katonda yampaaki oyinza n'okubanga gwe sigwe musika wa Kimbowa oba taata akyali simanyi naye Katonda alinga bw'akola ensi buli famire afunamu gwagulumiza kakati mwe gwagulumizizza temumulwanyisa mukitegede bannange ekyokubiri omugagga ng'ono Kimbowa alowooza ewaabwe mwesunangako abagagga tebaagala kwogera waabwe tebaagala kukola bikolobero birungi waabwe lwa buloko waliwo omusajja abadde atubeeza wano omusajja aliwa omusajja atukumye wano abadde wano nga temunnajja omusajja atukumye aliwa obedda ayogera aliwa omusajja oliwa abadde ayogera wano ono waliwo n'omulala aliwa naye kankubuulire nze bwendabye eriko buteeri nzijukidde nali mwana muto mama nga agamba yanzala nkaaga mu gumu nze siri muto figa weeri naye bagenda bukyaki okumbatiza ne bagala okuntuma Jojo William kubanga abedda baabalanga mu bitabo nga ku kyalo kuliko omusajja bamuyita George Mmese mbeere Mmese naye George Mmese yalina mutabani we Ssematimba ng'akola mu polisi ya Wini yaleeta helikopita ngono bwagireese maama we n'amuteeramu enkota y'ettooke n'enkoko kyekyansomesa nagamba enkoko teyinza kulinnya mu helikopita mu nnyonyi nesigirinnyomu kakati ababadde tebamanyi nnyonyi bagikoze eki lwaki lwa Kimbowa kubanga Kimbowa yakaleebwawo
abantu abasinga emikolo bagikolera mu kibuga era mujja kusanga kakati batandise okulowooza naye Kimbowa atagala bwemupi, Kimbowa atagala kwesimbawo, Kimbowa atagala nedda tukolera abantu baffe. Era oyinza okusanga lwenajja wano bannabyabufuzi baaliwo kati tebaliiwo, bagamba omusajja ayagala kukola ki? Ekisembayo nze ndi omu ku basajja abamanyi mu ggwanga muno, ndi omu ku basajja abayivu mu ggwanga muno. Amini yatugamba umaba babba mukubi knockout, wakuba knockout lwaki? Era njagala okuba n'olwaliro ffenna tukirize tono yo Dokita Kimbowa. Oba tebagumuwadde oba omutandi tebagumuwadde oba mwogedde. Dokita Kimbowa makanika mulungi nnyo owa Baatule. Ate bw'oba oyagala okukakawala okolanga ku kintu ekivaamu abaana. Nappi zitunda nnyo, ze basiba abaana zitunda nnyo, n'ekivaamu abaana. Abantu abali wano bonna omanyi ffe mu bayivu bw'oba ogenda okusoma oba omuntu bamuwa bwa profesa, baprofesa tebava mu Makerere. Abazungu omuntu akoze abayigiriza ekibalina okukola afugirawo profesa oba bamuwa PhD kunulane. Era tukola citation mu bayivu, tukola citation nti Mirundi, mutabani wa Yohana Mirundi alina master's degree eyasoma ebitabo n'emikuba wali. Olwaleero ndongoze Kimbowa nga Dokita Kimbowa kubanga ebibye biri purakitiko, ebibye si byagezaamu. Abasajja babba Museveni wano sente nti bakoze covid kuki? Eddagala lya covid liriwa? Naye eddagala lya Kimbowa si lya bubbi, likulagirawo kubanga buli omu agenda ayagala kumanya akabiriiti kaaka wali batereka ekibiriiti, ekibiriiti olikituusa ewaka n'okikumako kaaka. Ekitegeeza eddagala lya Kimbowa likola. Yensonga lwaki ffenna sitususe tukola ki? Si munnabyabufuzi, si MP, si ki, naye yasolovinga ebizibu by'eggwanga. Entale zisinga obungi mu maka ziva ku bufumbo. Abakazi okuzaala abaana ebweru nogera ku DNA bufumbo. Kakati awo Kimbowa yakwata eddala ku kintu ekiruma ki? Eggwanga. Maama wali ozaala Kimbowa, nze ngenda kukola kintu kimu, ngenda kujja wano mpe interview nkolere Kimbowa video ng'ayogera obulamu bwe, kubanga Kimbowa atukwatidde ku nsonga eziruma abantu. Nze ndina badokita bana, I have 4 medical doctors. Abaana bange benzaala baana bato, naye bwebabuuza endwadde ze bajjanjaba babuuza mu bitabo. Naye omusajja ono ng'avudde wano simanyi kusoma kwe, sibimubuuzangako, simanyi oba taata oba jjajja mwayinamu omunoonyi w'eddagala. Naye abo bonna abawala be mulaba ab'ebiniggula abo abajja wano abakola ki bonna, abakazi abalungi bonna bali wano, obufumbo yabutereeza nkwata mu ngalo. Naye ate ssebo tokozesa ate obujjanjabi n'olumba amaka g'abantu. Tujjanjabe bujjanjabi ng'otuwa amaanyi, naye ate tetutabaala. Abo abantu bajja kukyawa. Abantu bajjanjabe bujjanjabi. Ababadde basamba 3 basamba 9 amaka gatereere. Njagala okumaliriza nga nkugamba nti bw'ogabula abantu abafaanana bwe bati n'obagabula ne balya, Katonda akwongera. Tewali muntu atagaba ssente
Allah gwagenda kuwa era nze ndabye omulalu wano gwempadde ssente gwolowooza ekimulete mu balalo bonna najja wano Katonda yabamuleese okumaliriza nga mbagamba waliwo abalabye suuti yange eno ne bajagala nnyo ogiraba dduka yakakadde alina akakadde nga mulaga nga njigula nga njimuwa nze ffe tuli bawagizi tweyita ba standby generator ffe generator ng'ekyayaka tetulina buzibu bwonna nekeetikiramu bwe katuyingiddewo mwekitegedde tetwagala kusuula kintu naye tulaba amaliriza akakalo kivumbagira generator weegiriramu bwe amakusanyalaze negaberako katono tuba tuyingiddewo saagala kulwawo nnyo bamunyambye naye njogera nga bukyali naye njagala okubeebaza mwenna abazze singa Kimbowa akoze omukolo ne mutajja bakyali badde nga temuwadde ekitiibwa bano bannamawulire bomubamanyi bano bomubamanyi ekyabankuba nti ndi mulalu ne bakubaani naye buli gwemba okuyintabya agula emmotoka kakati mwabankuba mwogere mu nkube naye ye Katonda yamba yintabyu bwe nkukola yintabyu enkyogula emmotoka kale bannange mwebale nnyo mwebalire ddala ate njagala mbeebaze musirise nga njogera ekyo tewali akifuna mu nsi ne musirika nga njogera abantu bakuhekolinga bakolaki waliwo omusajja yali mu muzikiti ng'ali mu kutuba n'ayogera muzikiti ne gukala naye omusajja n'ayimira bw'ati n'amubuuza kyenjogedde ekikulemeza muzikiti kiki n'amugamba byogedde byonna bya busiru naye wenyimiridde ku musaalo gwange obedda nindi omale ngende mwebale nnyo mwebali eddala Okay.